ebyomugenzi Spire Kigundu biranze beera kubeera ng'owulira biki ebiriwo essaawa eno. Chats eza WhatsApp, chats just mu WhatsApp ne CCTV cameras waggulu ziraga nti omukyala eyasembayo okubeera nga ayingira mu ddwaliro eryo ng'ayingira mu luumu eyo omwajjibwa omulambo gwa Dr. Spire Kigundu alina bingi byamanyi. Era omukyala oyo gw'olabako mu katini awo nga kamera zimukwata waggulu kiraga nti anoonyezebwa. Byebiriwo essaawa eno ge mawulire agalanze essaawa eno era poliisi emunoonya. So byebiriwo essaawa eno nebyo nga biwedde nkusaba owulire gano mapya. Omukyala eyatulaga Buguda, eyatulaga ensolo, eyatulaga empumumpu byonna nga bwe babyogera. Omukyala Kankwanzi Elizabeth era ng'ono mukwano yeesimbyewo ku bwa Western MP, woman member of parliament, agezezaako okubeera nga anominatingibwa. Kwegamba nti alaga nti yalinganga agenda okubeera nga akola ki ng'alondebwa, yalinganga gwe bataddewo mu kifo ekyo kusinziira ku kaadi eya NRM okubeera nga gwe balina essaawa eyo okubeera nga ataakola ki nga abeerawo okubeera nga alondebwa. Byonna ngenda kubeera nga mbikuwa naye nga beerako ku akawunti eno obeere nga ate oyiga, beerako obeere nga ofuna amawulire agawona wali, byonna mbeera mbikuwa. So watanaakubeera ng'osubscribinga baako obeere ng'osubscribinga konna akaguddewo nja kubeera nga nkakuwa ate obeere nga okafuna. Kujja ntambyese muto beera bulungi, nkwagala nnyo. Ekuusa kuba ntebeerabirira bulungi nga batandise okulwala ensonga n'agisibamu olunaku lulamba olusabamu osanga bazooza ne baziddamu. Obuwuka buno bwagala nnyo omusaayi, tugiyita very good culture media. Bacteria omusaayi ogwo gulwawo era gufuna n'obuleeta n'olusu okyusa ne kala oka brownish. Olw'ensonga nti obuwuka buwagala okulyako. Obukoma kulya ku buwuka ku musaayi ogwo bweyongera ne buyingira ne mu kitundu ky'obukyala ne bugenda mu